Omukyala omukadde akoona amazina ku mukutu ogwa TikTok oba okwetoola munange ate emikutu egy'enjawulo. Byenzize okubeera nga nkutuusaako nno ku biri mu kutambula ku mawulire agali munange ate mu kusaasaana ku kufa kwe. By the way, ngenda kubeera nga mbikutuusaako kw'ossa ate n'omukyala omuyimbi Sheebah Karungi nkugambye abadde mitala esayidi eno. Oh my God, abadde yeekola wali ebintu n'ayimbayimbamu kawo mpola mpola nga wagoyingamu munnange ate crazy. Bapito Geminati nsinza ku Geminati eyogi kansuke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga video. Mu byonna kansuke nkutegeezeko munnange waliwo amawulire munnange ate agali mu kugenda mu maaso okutredinga okwetoola munnange ate ku mukutu ogwa TikTok. Wenjogera ku mukadde ono actually ndowooza omutegeera, kale nze nange mbadde nga mulaba ku mukutu munnange ate ogwa TikTok, naye ng'amannya ge sijja kulimba nti nno mbadde nga manyi amannya ge, naye nga ndaba wali bamuwandiiseko munnange ate Nakibi Fortnite esayiti eyo. Kakati nno Nakibi Fortnite ono ge mannya agabadde agawandiikiddwako wali nga gali mu kutredinga wali nti nga bwe yafudde munnange. Naye nno wali okusinziira ng'ezezzaako okunoonyereza nti oba ddala kituufu oba nedda munnange, wali bibadde biri mu kwogeza abamu obwama nti yi ddala kituufu. Bannange kituufu omukadde ono yafudde oba bino bya TikTok babise mu bike? Omukadde ono kituufu yafudde oba bambi nzijukira omulaba okukeeka ndoni e Masaka eyo bali tugenzeyo nali ensikini mukyala bambi mukakkamu ne kasule si bya TikTok niyo oba yafudde kitalo nnyo bambi omukadde ono atera okuba amazina. Kituufu yafudde oba? Omukadde munnange abadde ng'akoona amazina ku mukutu ogwa TikTok ng'asesa abantu by the way ne ku bubaga obw'enjawulo era nga batera munnange ate okumuyita. Kakati nno ekituufu wali kibadde kiraga nti nno bambi nti yafudde nti yabadde mulala. Kakati nno kiraze wali nti nno munnange nti akyali mulamu. Kakati nno bwebwe obutambi nga bwogezako okulaba munnange bibadde bikyakoofiizinga abamu, naye nga wali munnange ate ge neeyongera okufuna galaga nti nno omukadde munnange akyali mulamu. Buuza jjajja wange gyali mulamu, jjajja gyali yeewummulira, talina buzibu. Jjajja olina obuzibu bwonna? Sirina buzibu bwonna, ndi mulamu nnyo. Bagambe nti gy'oli gyendi anti webalaba nga tozina balowooza oba olaga. nedda sivangawo Okitegedde? mu kintu mwendi Munda muli mwennyini muli mwennyini. style ntamiivu. Tannafa era nga nkyayongera munnange ate okunoonyereza ebinaba bisingawo awo nja kubeera nga mbikutuusaakoko mu maaso eyo bwe naba nga nkomyewo. Kakati nno kankwongereyoko wali Sheebah Karungi nkugambye olunaku olwaleero bambi yabadde anyumye kye bayita okunyuma. Kakati nno wali wabaddewoko amazaalibwa ga mukwano gwe nga bwogezako okulaba nga ali muyimbiramu munnange ate happy birthday awo nga wagoyingamuko crazy mpola mpola bannange yonna gye byaggweredde. Thank you for my hairstyle. You like it? Guys, you can get this hair from Waawo bambi yabadde musanyufu nnyo mwana muwala munnange ate Sheebah Karungi bwe nti munnange ate bwe mukyekinza kujjukira nti nno oluyimba lwe munnange ate Somebody lukyatambula lukyatambulira ddala munnange. By the way lwe luyimba kati munnange ate nalwo olukulembedde okwetoola munnange ate olukutte abantu omubabiro okwetoola munnange ate esayidi. Kakati nno bwe nti bwe nkoze kakasa nti nno osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga video.